Hello, Yes. Honorable Jebale Ssebo. I know that. Nkale Ssebo njogerako ne Honorable Lumu Richard. Yes. Munnange oyogerako ne Mumbejja Frida tuli ne Kasekende Pale FM kula lya muntu wa bulijjo programu tuli omukeeze. Yobadde ogamba sinyamu. Badde nsaba otangazeemuko ensonga zibayogeddeko ez'okuba nti tolina ntalo n'oludda oluvuganya gavumenti nga mbadde njagala otangazeeko ku ggwanga ku mbeera eyo. Ntalo ki mwe muzitaddewo? Nze sirina lutalo na muntu yenna. Nze ndeese kiteeso kyange. Ssebo. Kaakati simanyi oba mu paalamenti bw'oleeta ekiteeso olwo oba ofunye olutalo ku muntu. Kubanga nze bannonda kukola mateeka, nze ndaba waliwo gaapu erina okuzibikirwa. Kaakati nze ndeese ekiteeso. Awulira nti kimunyigiriza, kyakola kintu kyangu nnyo, ajja mu komiti n'ateesa ku kiteeso ekyo oba n'akidibeetingako oba n'agaa tukyongereko wano, naye sirabawo olutalo mwe mululabawa. Anti ndabye ebigambo byo nga gw'okakasa ensi ng'ogamba nti mu butuufu tewali lutalo, abantu lwe bagamba nti waliwo olutalo wakati wo n'oludda oluvuganya gavumenti. Mulumboozezza. Mmwe nze mbadde sinaba kulwogerako, mwe ne lumulumbuuza, mubadde temwagala mbaddemu. Okay, tuzzeemu tweyanzizza. Kati ekibuuzo kyange ekirala Ssebo. Ekiteeso kino nalabyeko ng'ogamba wakirowoozaako emabega mwezi gwali gwa mukaaga n'okyanjulira sipiika. Kyakuviiridde ku ki obutalinda paalamenti kudda mu Kampala n'okyanjula nga muli ggulu? Paalamenti wonna weetuula osobola okwanjulirawo ekiteeso kyo, wonna weebeetudde. Simanyi lwaki abantu balowooza nti eggulu omuntu tayinza kwanjulirawo kiteeso kye. So bwe nafunye omukisa n'ogufunidde eggulu, mwe mukirabamu ekizibu ekyo? Nange kyembuuza, waliwo obuzibu? Sirabawo obuzibu. Tolabawo obuzibu. Singa nabadde nkireetedde mu nsiisira nga si paalamenti, omuntu yandigee nti ekiteeso kyo lwaki okireetedde mu nsiisira wandikireetedde mu paalamenti? Nakireetedde mu paalamenti. Wawuliddeyo akompuleyininga nti lwaki okireetedde mu paalamenti? Baleme kudda ku butonotono obuntu katoole, abantu bategeere ensonga gye njogerako. Naye nze simanyi lwaki ensonga bantu mugivaako ne mudda mu buntu katole. Lwaki wakireetedde eno? Lwaki ekiteeso lwaki sikimwogerako? Kigamba ki? Anti era ekiteeso ekigamba nti ab'oludda oluvuganya gavumenti bo bennyini be baba beerondera anaabakulira. Abamu nno bagamba nti ekyo kyandibanga si kituufu. Ekiki ekitali kituufu? Ekyababaka bennyini ab'oludda oluvuganya gavumenti okwerondera omubaka anaabakulembera. Ekibi mu ekyo kiki? Kiki gwe kati nawe oli muntu ŋŋanzi. Okirabamu kibi ki? Ng'abaana ba primary balonda ba class monitor baabwe. Ne bakyamene beerosi wano tulonda balonda. Ne bakalinda Luziba balonda. Kati mwe mulabawo kibi ki? Ffe tugamba we want rule of law. Kati twagala okutereezaamu tutotereezaamu. Kakati kiki? Anti nawuliddeko abagamba nga bagamba nti nga pulezidenti wabeera alondeddwa abantu, wabeerawo amuddirira mu kuba n'abantu abangi, nga oyo singa aba asobola okugenda direct mu paalamenti wekyalisobose, naye engeri gye batalina kugendayo. Ekyo kyennyini ekyo ky'oyogera. Ekyo nakyo am providing for it. Njagala second run up kasita abeera ng'asobodde okufuna hafu y'obululu bw'oyo awangudde. Agende mu paalamenti nga ex official MP. Ekyo kibi ate ng'osirisi. Nange nnyina okubuuza. Anti nze njagala wuliriza gwe kubanga ensi gye yagala otangazibwa. Gwe toli munnayuganda. Naawe oli munnayuganda, okubeera munnamawulire tekikuggyako kubeera munnayuganda. Ndi munnayuganda talina sayidi. Ekyo ky'oyogera tekisoboka mu nsi eno. Mu nsi eno tekisoboka. Okubanga sina sayidi. Nga talina sayidi mu nsi tekisoboka. Era omuntu buli akyogera nti talina sayidi we mutunulira ntera okugenda. Okay, kati ekibuuzo kyange kyalibadde ng'eki ekirala. Oyo abantu abamu bagamba nti munnange wandibanga ekifo kino kyegwanyiza
ekyokubeera leader of opposition oba osanga oli awe onayinza okuyaga abantu bo ebatuuka okulonda ne bakulonda ekifo kino okyegwanyiza naawe kabadda akati mu proposition zennina sirina nawe nyinza kukifunira sirinaawo kuba siri wa NUP proposition yange egamba nti aba NUP olwokuba bwe basinga ababaka abangi batuweerezenga abantu 3 tulondeko omu kakati ne siri wa NUP sirina ngeri na gye ntuukayo okay singa kijja nti DP ereesa babaka abasinga obungi ne wabeera bakusekendinga toyinza kwagala kifo ekyo kati sikirowooza nako kuba nze saa kubeera mu opposition by the way njagala tugende mu gavumenti nze njagala tugende mu gavumenti kyetwandibadde tulowoozaako how do we get into government naye akati tubeere eyo ne tukkaanya ne tukkiriza ina kubeera ku opposition era olaba abalwana n'ekiteeso kyendeese bonna ba opposition be balwanagana nakyo naye weebuuza bo banyumirwa nnyo okubeera ku opposition because I don't think they would be even fighting because baagala genda mu buyinza mu 2026 wabulayo omwaka gumu n'emyezi 2 kati ekizibu kiki nsaba nkubuuza ekibuuzo kyange kyali badde ng'ekisembayo mu kalulu aka 2026 kanaatera ngaera bw'ogambye kirabiseeko ng'abantu abamu kuba balowooza nti bali ku ludda oluvuganya gavumenti naawe lwoliko olwa DP nti oyinza obutadda bayinza okkumma akalulu gwe tofuddeeyo nti essaawa yonna bayinza okujja mu paalamenti baani abanzijayo abaakulonda mbakoze eki ku kyoleese ku kiteeso kyoleese bo bagamba wandibanga wabaliddemu olukwe ate mubabuuzizzaako ebintu byogerwa naawe honorable anti bo mubabuuzizzaako abeewuwo Mityana South kubanga gwe okugenda obugenzi n'abantu boogedde bantu ki bantu boogedde bali abateeka wali essimu abantu nga 30 ne baweereza message ezivuma be bantu kakati bo baakusekendinza abeewuwo b'okulembera they don't second please bannange muleme kubuzaabuza abantu buli ateesaawo mu palamenti bonna bamala mu sekendinga abeewaabwe so tebalina buzibu naawe sinabakulabayo buzibu okay gye ngenda n'okugenda ku lw'omukaaga wandimperekeddeko n'olabula wali singa kibadde kisoboka ne tugenda ffenna ate ani akuganye jangu mperekere kolabo bannina obuzibu bajja nakumpa enkoko kubanga buli gye mpitira bampa enkoko kakati siina buzibu nze n'abantu abantu bamanyi nze ndi wa mazima ekintu kyempulira nti kyamazima kyendeeta okay kati tewayisaamu olugaayo omuntu akukulembera ku ludda oluvuganya gavumenti kuba bw'avaayo n'agamba nti bannange entula tuzizire kubanga omuwi w'omusolo ssente ye tokomoka gwe n'osigala ng'ogendayo tekiraga nti nno gwe togondera bakukulembera ndi mugonvu nnyo nze muntu asinga obugonvu mu nsi muno eri abankulembera naye nze ntera okubuuza ebibuuzo bw'obuuza ebibuuzo oba toyisizaamu lugaayo oba oyagala kunnyonnyolwa nawandiika ebbaluwa nga ŋŋamba nti bannange ensonga eno nkulu twandizeemu nga opposition caucus ne tugyogerako bbaluwa eri clear tewaliiwo yaŋŋamba nti oba munnange jangu twogeremu oba kiki kakati nga nina kuteekinga birowoozo byange kubanga leader of opposition oba omuntu yenna abaakulembera banne buli kimu tokisalawo wekka olina okukisalawo ne banno kuba ffenna tuli bakulembeze tulina be tukulembera kakati kyokola kyangu nnyo bo bayita banno no baba banne ku nsonga eno mugamba ki buli omu n'akugamba bw'amala okugamba n'oteekinga decision ng'eri collective ekyo kirabamu obuzibu kati nze nalina kukola byange kubanga musabye baganye kati munaye nkole ki n'osalawo ge n'oweewaggula nsalawo genda nga nze kuba nange nina ebirowoozo ebyange mu mutwe mutwe gwange ogumanyi bwe gufaanana tekuli nviiri tekuli oyambala nnyo giraasi ezibwoti ate sizambala kuba njagala naye amaaso gange malwadde akati omutwe gwange ogwo ogutaliiko nviiri kyeguŋŋamba nti kyoba okola kyokola tegukulimbangako kizibu nnyo anguwesiga nnyo 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 okakasa kuno tegwakulimbye wambulidde ekituufu tweyanze ge mukwano obudde bwo bw'otuwadde honorable